I am very clear to you. I said we don't have an appointment, and therefore we are having board of directors meeting, and it is a secretary of that meeting. He cannot attend to you. And I've assured you, yes, I am not going to disrupt that meeting. I am ready to wait for him to finish the meeting so that we can also engage. I can engage him after the meeting. That's the thing. That was the advice again. If you can wait from your office and get a call from your lady. Listen, I can always wait here until he's done with the meeting, then we talk. There's no problem. No, that's not appropriate, Lord Mayor. It's not appropriate for you. We cannot. We are not prepared for you. And therefore, I cannot put you in our reception by the virtue of your title, no. For me, I'm ready to sit at the reception. No, I have no problem sitting at the reception. I would have not done the justice right. Please, Lord Mayor. We began the meeting yesterday. This is the second day. So I can't lie to you. You know the capacity of our boardroom, and you know we only have one boardroom. And I've told you I'm all alone. I am entering only myself, not even with the personal assistant, all alone. So you mean I'm going to finish all the space in the boardroom, just one person? No, that is not an issue. Please kindly pick your phone. It's a very simple thing. It's a very simple thing. Just go there, talk to him. No, please. I have said no. With all the due respect, as by the virtue of your title, as a Lord Mayor, no, it's okay. You can raise your voice. I have you can honor shout for at you, me. but let's agree on principle. You can choose to humiliate and embarrass me. It's okay. No, that's those are your words you're inviting, but I can't do that. You can't shout at me like that. No, I'm not shouting. I'm not shouting. Just talk to me kindly. I am very honest and very kind to you, Lord Mayor. Kyala abanaku abakine bakaba amaziga emiwoobe n'emiranga tetulina we tulaga. Bannange mututatanye, tetulina we tukola, tetulina we tusula. Mwami Yoweri Museveni n'akomba ku erima n'agamba balina okuva mu lutobazi. Kakati mwami balirega akankwasa ne mwami Yoweri Kaguta Museveni mbaleetedde omumenyi w'amateeka nnamba emu gwe bayita Hamisi Kiggundu ali ku mwalo omukulu kwazimba ekizimbe. Mwami balirega yeekwese. Ono ne bwana akola atya wano we yeekukumya ajja kuvaayo. Mbakakasa mwami balirega akankwasa yonna gye weekwese waggulu mu kizimbe kino tojja ku magguguma zambiro. Tugenda kumuteeka kazito nga bw'okiwulira. Tajja kwekweka wanalooze nti agumazeeko. Ave wano agenda amenya abanaku mu Lubigi aleke bahaamu wano okufa n'obutanya gwa Mbakakasa. Tugenda mu Parliament mu kakiiko ka Sseggona. Twafuna okusaba kwa Hamis Kiggundu Kihama Enterprises nga ba applyinga okubawa Environmental and Social Impact Assessment Certificate ey'okudevelopinga omwaro ogwo ng'okusaba kuno kuceekenenyezibwa it is still under review bakiyita batya mu Luganda application eceekenenyezebwa nga bwe tuba tumaliriza omulimu guno tujja kuba nga okunoonyereza okwo bwe kugenda mu maaso akaseera kano era nga bw'ogambye ttiimu zikola omulimu gwazo eri bo bagenda mu maaso ekibaati weekiri bakubyekubye edda bye bakuba bamenya bridges balinga batandise construction nga tebalina approval zonna. So awo wensabira tubeeko kye tukola amangu ddala ekifaananyi tekiri kiriya nema emaliriza ddi byekola kubanga bbanga ligenze ebbaluwa ya Jimmy erina okugenda ku ground ekole assessment ki ekigenda mu maaso then ekole ebuuze abaani ababikora hamu wetumara okumanya ekigenda mu maaso then ne tukwatira wamu ne KCCA okukirizaganya ekidako kubanga guno omulimu tulina ogukora wamu ne KCCA nga bw'oyogedde KCCA kye kitongole ekivunaanyizibwa ku ebyobutonde eby'omu Kampala, the lead agency ya environment mu Kampala nga bwe districts ziri lead agency za environment mu districts ezo. So kyonna kye tunakora tujja kuba tukwataganidde wamu ne KCCA, so teweeralikirira tujja kukolera wamu. So omukulembeze w'eggwanga teyagamba nti project tegenda kuyita mu mateeka. No, ekyo omukulembeze w'eggwanga tanakyogerako era temumuwaayiriza. Kye narabye mu bbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga agamba project eno nnungi
nga directinga saba minister ntagende maso ayambe ha mu Kigundu okuraba nti project ene egenda maso. So awusira babuzibu tiwali kikotagana n'omulimo gwa NEMA, tiwali kikotagana n'omulimo gwa KCCA. Sina kyenda bawe kikotagana. Kiringo okugamba nti ogenda kuzimba ennyumba. Osooka kufuna ekirowoozo ky'okuzimba ennyumba n'okora plan yayo. Wamara kukora plan then nogitwara for approval, nogitwara mu bitongole ebijekenenya. So toyinza kugenda mu bitongole ebyekenenya nga tonafuna plan, sibwe kiri. Osooka kufuna plan. Minister wa Internal Affairs atubulire deep police lwebera deployed okulemesa nannyini ttaka okutuuka ku ttaka lye. Era IGP nga deploying authority wa police atubulire police ku ttaka ekola kikoki okusobola n'okulemesa enforcement ya KCCA. Minister wa Kampala atubulire engeri gye bakolamu emirimu gye bagabamu ettaka mu Kampala. Mwami Amis Kigundu naye atubulire amaanyi n'obuyinza gy'abijja okusobola okugenda n'azingako ettaka lye batannamuwa nga talina plan n'aziba omwala nga bwe batugambye kandowooze nti tebamuwaayiriza. Kisaagadde kwe kubeera nti abantu bamwogerako ebigambo nga taliiwo. Tulaba bingi nnyo ebimwogerwako mu mawulire, ze saagala kugenda na bigambo biri mu mawulire ng'ate omuntu waali mu ggwanga mwali asobola okunnyonnyola. Executive Director wa Kampala atubulire obanga ddala ali in charge ng'asobola ddala akyasobola okwenforcinga amateeka ku bantu bonna awatali kubasosola. Floyd, from your report, who is guarding the place that denied your people access? I have no confirmation. Did you ask your people when they said we have been denied access? I don't want to rely on the statement by the Honorable Itungo that did you say they are soldiers according to the monitor? I don't want to rely on that. Who is guarding this place?